Otherwise, the number is 0756 162 322. Enamba etwala sente mmeka okujjula? Like 5M? Ivone Musiru kambabulira amazimu. Akoze omulimo. Ngate sana kusanga omwana wo. ogamba ki? Hello. Hello? Nze Angel ndi wano Abudabi naweereza emitwalo 7 ku ssumu ya Phoebe Gucci. Olunaku lwennyini lwe baakukwata, so you ask him. Kale teyazimpa. Ngenda mubu. Yeah, you ask him. Then Joey ngenda muweereza emitwalo 10 tomorrow. Kale tuyanza nyono. I'm called Angel. Angel. Someone is saying 25 people ye limit. So when 25 people send money, tebaddamu kukkirizaako sente. Kitegeeza teziweze million. Okay, bye. Guys, thank you very much. Hello, doctor. $500 kana number. Cut $500. Now cut how we're gonna chocolate. Are you going to send my number? Account number ya bank. Hello. Number esimu eno tennafuna sente eri 0756 162 Canada. Ngenda bawale million biri. okakasa kangisome mukwano eri 0756 So my number 162 322 kendezaako 322. Ate Joey. Yvonne Jalaka emitwalo 5. Joey ojamu mperako emitwalo 5. tujja zimuwa kasita tuziraba Ate njagala muzimuwe. ngenda zimuwa mukwano Joey Yvonne omumpereko emitwalo 2. njajimu ogenda weereza mmeka oyagambye Yvonne bamuze batya bamuwadde sente milioni 2 ate ano nga we Joey Yvonne muwe emitwalo 2 Kituufu. kijja kukolebwanga bw'okyogedde muwandiika amannya kati amannya ereeta Kasozi Najibu. Kasozi Najibu kale enkya kandabe nafunira obudde essaawa nga 5. Kale ye RHIMAZ Rima totulimba kyekyo bannaye kaddiya kale mbeere bulungi nina ebyokukola. kale bambi eno layini yafunye ku sente neeno layini yafunafuna ku sente. Assalamu alaikum. Olaba ebintu byo oteeka ne pini mu ssimu ngenda kujjako layini osaaga ggo ekyo kyokka kiraga baani. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ulikayo Habibi. Habibi kulikayo navuddeyo muganda wange. Alhamdulillah. Kakati obusiraamu butuyigiriza empisa albahkum jamia abaana abo babiri buli omu yalaze ekifaananyi. So nze nga sheikh njagala
oli omwana Yvonne Mm. nono kuba bonna bakoze omulimu gw'amaanyi alhamdulillah. Mashallah. Wandika Naye Sheknan. Shekna. naam, milioni 2. Allahu Akbar, takbir. Agambe milioni 2. Oli omwana omumpeereko milioni 1.5. Aliwa. Yvonne. Allahu Akbar, ngenda kuzimuwa kasita zituuka ku ssimu bweziti. Then endala zigabane ne Sheikh ati gujjo muwako kubanga munnaye almamna Nja hadha. kumuwa. Alhamdulillah, nsaba Allah akuddizeewo. Omulina. Anti kati seeka kyembuuza anti zinneke zinnajja. Naye baba baziweereza nze ni musajja musiraamu. Details zonna weeziri, message zonna tujja zigatta tubeebaze. Seeka. Hello? Seeka. Seeka. Network ki? Seeka. Tulifena? Mbadde sikuwulira. Naam, tulifena Sheikh? Naam. Tetubadde ffenna. Kati ompulira? Kakati kye ngamba ngenda teeka kako kati. Allahu Akbar. Kankusomere nziremu nsome ennamba. Nziremu ngisome. Soma Sheikh. Eri 0756 162 Naam. 322. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakati Seka tuyanziza nnyo. Bagamba alhamdulillah abali mu kubuuza mbu sente ogenda zikozesa ki bo bazisindike tulabe obona obwekyo zikozesa. Bazisindike tulabe. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Seka ninze ka message. Kalinde Sheikh. Neyanziza alhamdulillah, nsaba Allah akuddizeewo wojje. Bana Yvonne nga yakoze empisa. Tulina olinda ssente. Ne mumanyi ssente zetukozesezza mwena muzimu. Abiri gokka. Landlord tangobye mu nyumba. Termination contract tebagikuwadde. Termination letter bagimuwadde ono. Era otuse wano landlord byabadde aŋŋamba. Emmotoka simanyi gyeri. Essimu sigirina. Oyokya baloozi batuweereza endala. Eyange leta kuya MTN. Bambi ya MTN eri 078 165 0958. Ebirabo bye bampaako byokka wano bannaye laba train. Banaye thank you very much. Kule mali waliwo ataddeko. Hello. Guys, I'm so super excited. Waliwo yawadde milioni 1.5 eya Yvonne. Emitwalo 5 nzigabane n'ono. Tekisooka. Kano mitwalo 4 naawe. Mitwalo 4. Gali agabaddeko agafa
Anti asatu waliwo aziweereza. Soko sirike. Seka nkuwulira Edgar. Yes, how are you? I'm okay. How are you doing, Edgar? Mujenyi. I'm doing well. I know you don't know me, but I'm Edgar, but I'm this side of Kenya. I think I'll send you 3,000. 3,000 Kenyan shillings. Yeah, Kenyan shillings. Oh, yeah. Thank you very much. I'm So so I don't humbled. know. It's about 100 something in Ugandan money. I think so, cause I will get your number, and tomorrow at around 11, that's when I'll send the money. Okay, thank you very much. You got the number? Naye kulikayo nnyo. Kulikayo nnyo. No. Navuddeyo. Okay, thank you. Banange. Leta mwebaze. Waliwo aweereza miliyoni emu ataano ga Joey. Ataano ga Joey, ataano ga bambi neyanziza. Yani? Bambi, thank you very much, guys. But the number ya WhatsApp, insome number ya WhatsApp. It is 0754 26 25 12 ya WhatsApp, but apparently bangambe ejjudde sente. So enamba yesimu gyenjagala musindikeko sente ya Joey ya mukazi wange eri very official tukiina wano ka message tukalaba tukabasomera. Tetunaweza no bayinza ogamba sente zetulina wano ziwera kakadde naye teziwera. Kuliko emitwalo ana mugalaba. Oli ayinza okugamba Dr. Obedda bamuwa mmeka. Lwaki mumukuba akaama? Kuliko emitwalo ana mu mukaaga gaago mugalaba. Sagala mugambe Dr. sente zaffe tazisoma nedda naye nga bambi I'm so humbled. Katonda nsaba mwenna abawaddeyo. Nammwe abamalire ebizibu byammwe byonna nga bwe muyambye Dr. Cephcoh. Hello? Cash, thank you. Anti nkulaba buntunuulira bwe kankutunuzeemu kamera bakulabe bontunuulira. I love you, Joey. Thank you very much. Those who love Joey, thank you for loving her. Tusigaze ennaku 3 okuva mu nnyumba y'abandi. Ennaku 3 okuva kati. Kitegeeza tulina okuba ne sente ezigenda. Joey. Lwaki tasobola? Manager asobola. Nigga, Bambi, thank you very much. Someone is saying mugende mu kyalo mulime nedda mukwano munaye twalima dda ffe tuli ku talent twagala okubasanyusa twajja okubasanyusa twava mu kyalo ng'ebintu byonna babyokyeza Masito love you both. Thank you very much.